Michael Lukwago w'emyaka 23 embeera ye eyungula ezziga Agambibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano omwaka guno ono ne banne abalala babiri poliisi yabakuba amasasi bwe bagezaako okudduka oluvannyuma lw'okubagwikiriza nga bazannya amatatu mu budde obw'ekiro. Lukwago tumusanze mu kazigo mu katale k'abaazirwanako ewa Kaliga ku luguudo lw'e Nateete era nga nnyina yamujjanjaba. Naye kaakati abaana bafe bakubye baaki amasasi nga tebaali babbi. Kigambibwa nti poliisi bano yabatwala mu ddwaliro ekkulu e Mulago era ng'eno gye yabaleka. Omwana wange namutusayo buddusa mu ddwaliro nasigaza emitwalo 5 asiina buyambi abasawo bajja bamulaba bulabi tebena kye bamukolera. Michael Lukwago omuvubuka agambibwa okukubwa amasasi abasikale ba poliisi tumusanze wano ku katale k'abaveteraani ewa Kaliga era ng'ali mu mbeera mbi taasibewo taasulewo. Naye ate owaffe avunda talina buyambi tetulina mwasirizi maama wa mukooye mukazi watunga bw'omulaba naye talina buyambi. Ne waali wasasulirwa ne tewali agenda kuwasasula ebbanga liyiseeko nga mulwadde bagenda mukasuka wabweru. Bwe twogeddeko n'omwogezi w'eddwaliro ekkulu eri e Mulago Enoka Kusaasira ategeeza nga batalina kunenyezebwa kubanga omulwadde ye yeetolosa. If really they removed the bullets, then they must have done an X-ray or a CT scan or an ultrasound scan. If you have not seen any of those, that is not a true story. You cannot enter Mulago Hospital. You go as far as having the child operated because by the time they remove bullets from your body, you have done a scan. Have you seen any scan images? If he has no document from Mulago Hospital, then they were never at Mulago. They just went to another clinic, but they want to tarnish the name of the institution. That is my official response. Kati eddwaliro terimanyi munaku limanyi mugagga ekyo nkyogera alaali sandi tusinga baali bakola ku mwana wange sandi muddusizaayo. Bwe baakuba amasasi nze bemmanya mikwano gyange gwe baakolerako bwereere. Mama wa Lukwago agamba nti yatuuka n'okutunda ekibanja kye asobole okufuna ensimbi ezijjajjaba mutabani we. Badiŋŋambye twagala ssente bwe ziti tukujjanjabira omwana nze nandizzayo kubanga nagenda netunda ekibanja kya netundako poloti ssente zikakadde kalamba kaggweredde awo mu ddwaliro. Tutuukiridde abakulembeze mu kitundu kino ku katale k'abaazirwanako okumanya oba nga balina kye bamanyi ku mbeera ya Lukwago bwe bati batuzzeemu. Ate kali mukazi ngobana bakatwala tumusanze mukazi ko atakazigomuka akazigoka tuseeko ne ku poliisi Nateete naye netugezebwa nti OC yakulemberamu ekikwekweto Lukwago mwe yakubibwa amasasi bwali mu lukiiko n'omuduumizi wa poliisi Erweza. Omugezi wa poliisi mu Kampala n'Emiriraano Emiliano Kayima naye tetusobodde kumufuna kubanga amasimu ge obwedda tagakwata. Mu bbanga ttono eriise enkola y'okufulumya amasasi oba okugumbulula oba okukanya embeera efuuse ya bulijjo era nga namukwekalakaasa kw'abayizi b'essomero lya Oli Kampala okwabaddewo ku lw'okutaano poliisi yafulumizza amasasi agaalumizza omu ku bayizi. Waliwo n'omuyizi era yakuba amasasi era akayi juzi naye nga n'abaakikola bakyalya butaala. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.